Eggumba lyaffe ligenda kugaba butimba. Ligenda okugaba ki? Obutimba. Era obutimba bwa ennyo era mumukwateko mujja kuba bulungi. Waliwo omwogezi omu eyayogedde. Nebaza abazadde abalabiridde abaana bananga abaana abo siba tusanise okulaba omukadde waffe okwogera okuva eri tugenda funa ajja n'afuuka Katonda mu maaso go si bwe kijja abooluganda kakati n'olw'ensonga eyo tuzze yakuleeta naawe obeere Katonda omuntu wadde eri n'agamba Katonda wange nsaba onnyambe tava mu ggulu era yabaako ne gwayingira ani alinayo omukyala tumufunire omukyala nze kamunoonyeze tumulabye naye tumukubireko mu ngalo ekikyasobodde okukola sibe kiri buli muntu alina obusobozi bwe singa tukitegeera ensi ejja tunyumira jagakuwa tekuwoseremayo njagala mukubire nze mukubireko mu ngalo kati naye tumukubireko omuntu kasatuka mwekyo emyaka nga mwami aba alina kuwasa era bw'atawasa eyo nsonga y'amaanyi ajja nakukwata bawala bo nga tomanyi kati gweddawo bisaagi bali wano abaami bamwe mugende mbabuulireko bagamba omwana tomudduka naye muntu Katonda amwagala amukola ki amwagala namwe abaami abali wano abaana temubakola ki mu kitundu kyaffe kugombolola tuli wamu abooluganda kale tugate engalo zaffe tumwanirize ebyobulamu bigenda kutereka kasita omukulu tubeera nga omukolo guno agutaddemu omukono gw'amaanyi bwetwogera engalo oli awadde mukyala nga maamawo kati tulinayo n'abakyala abatandika obutandisa nange musanyukidde abaami abamu kasita azaala omwana abasiiwe kasita abeera nga tatuukiridde nga bwakola ki nga bwalowo abadde kyeyamaani LC1 naye nga ali mu kutuuka essaawa yonna kubanga yakonfa bakadde bange bamaama naddala okusingira ddala ate nga naye alina ebimuluma kitegeeza naye abadde agenda kuddayo nga bimukola ki ng'ate tabyogedde mulaba wenkoze obulungi wamma naye tubuulire soka otubuulire tubuulire teeka ono omukulu tumuwadde katuuti oyo yakiikirira abaana ono okay Esta yolere. buzabuza ate ng'owange ne sayini tegimanyi kuba omubuulira nga bw'obuulira nze ne mutegeeragana bulungi nnyo awulira bulungi era ategeera naye ate takola ki tayogera tasobola na kwogera kigambo kakati essomero eryo ne linnema baŋŋamba bo bakolagana naba nze ndi jjajja naye nga bagambye nti abaami naye tugambeko abamu tebaagala kuzaala baana oba tebazaala baana baliko bulemu nze nno ndi jjajja nzaala mulenzi omwana owange mutabani wange omukulu yazaala omwana ono Ssemakula Ronald okuva lwe yazaalibwa aliko obulemu twagezaako byonna ne bigaana maama we n'amukyawa omugenyi eyakyalawo yeyankubira essimu nti maama ayitako ewa David olabe ku mwana gwe baazaala natuukayo ng'omwana ali mu mbeera mbi naye ng'ali ne maama amuzaala yali amutadde mu kibaafu naye nga zino ovolo zimutuzze bwe ziti ng'ali mu kattu nasanga afumbye ekinyeebwa ekirungi ennyo nemugamba Ronald nga tomuwaddeeko n'agamba talya kubanga bwamulya amumalira obudde nakubirawo taata we nemugamba nsaba omwana onookole ki ng'alina emyaka 2 kati alina emyaka 10 n'emeka ndi naye naye mpulira emirembe mu nze
mukama ngabiridde nnyo nga ndi n'omwana ono. kubanga sitambula njagula bwabuzi n'olumbero lwayita aniya olwantuulamu lulinga nga bolamanya ndoza era lwakutula n'omugongo olw'obutatambula Amanya gange nze Kayira John biide kimenyedde ng'ekyalo era kimenyedde omuluka kiwafu disitulikiti ndi ku mukono nsaba ku buyambi ndi muzibe nsaba abagabizi b'obuyambi bonna asobola okunkwatirako mu bulamu bwange buno bwendimu siraba naye nga nina emirimu gyange gyensobola okukola. Mulimu nga ki? Okulima era obulamu bwange buyitamu byakulima ennyaanya ganga ezo nenzigyamu akasente asobola okunyamba okutambuza obulamu bwange. Kati ensigo ki gy'oyagala? Nsinga okwagala ensigo y'ennyaanya nga hybrid ebigimusa n'eddagala ebintu ng'ebyo esinga okwetala obulamu. omwana yazaalibwa nga amagulu amawanvu kati wa myaka 5 n'abajja atandika okutambula singa ate n'obuyambi taata yamwegaana ati ye tazaala balema kati tuli awo tulwana kikazi okulanga atuuka wano ate era kati ng'asoma ensonga y'okusoma akugulu kuno amagulu gano atambula agwa yakajja atandika okuyamba Akakwatambula kati? atambula agwa Kiwayana musoke Lagaje ekikyoka inkabanje yongo mufayito tugenya inkaba ebintu bingi ebya mu maka gange ebyo bangi tebabeera mu kitundu kyekimu mukama wange bavudde mu LCs za njawulo bakuŋŋaanya okuva mu LCs ez'enjawulo okuva mu ggombolola naye ng'ebitusoomooza biri nti okusula okulya okunywa ebya bulijjo lwa beetaaga okusoma mulimu mukama wange boolaba ab'emitwe emizimbu nga beetaaga obujjanjabi kati abo bonna bonna olina kubakuŋŋaanya sakidati nti abagabizi b'obuyambi babalaba ajja babadduukirira Bangambye abamu basula bubi tebalina mifaliso nnyo nno ddala ala basula ku bikutiya kyamazima nfunye okusoomooza kungi kusomoozebwa kungi nti nsanze abantu abali mu bwetaavu abaliko obulemu abatalina mikono emitwe gyazimba abatalina gundi misiwa ku lubuto abatalina bigere abatalina ekyamazima nkabye n'amaziga naye nsaba gwe wenna ali eyo andaba bannabyabufuzi baminisita wenna ng'olina omutima oguyamba nsaba oveeyo tuyambe abantu bano abaliko obulemu ekyamazima tubadde tubayamba tubawa engoye emmere naye waliwo ebintu ebyetaagisa tukole ki tubayambe ng'abaana okusoma obujjanjabi nabo life yaabwe ekyuke baleme kubeera mu nsi nga beekolima nga balaba nti bafuuse kizibu mu nsi ate ng'abantu muli mulina ssente mulina obuyambi obw'enjawulo bannange nsaba buli andaba ku TV. Linnya lyange Bernadette Birungi nga ndi omu ku bazadde b'abaana baliko obulemu. Challenges ze tufuna nga ffe abazadde okugeza abaana baffe balya nnyo atuuka ekiseera ng'ayagala nnyo okulya nga buli ddakiika kyomuwaalya abo batokimuwadde ate naaba ng'avaako. Ekirala challenge bwe tuba tutambula mu motoka okugeza
genyinyala abaana baffe tonsembereza mwana wo mutwale eri kale ng'omuzadde owulira nga ofunye enyiike mu mutima. Then also oluusi abalala tulemererwa okubasasulira school fees. Kale nga abaami batulekawo naye nga gwe olina okuyiriba. Nze kaneweeko ng'example wange yakubwa mpiso ku myaka 3 naye natoba n'omwana okulanga okugulu kudda nentuka Kabembe ne bansindika ku Koso naye kyanzijamu ngatto nga sente zinemeredde emitwalo 8 nga zirina nga ate buli lwakubiri nina okutwala ki sente mu ddwaliro. Kale nsaba buyambi bwonna obubabuze kuba abamu otuukayo ng'omwana omulema ye tasula ku mufaliso nga ye baamuwa akakutiya kwasula. Bemba musobodde otufunira obuyambi bw'emifaliso tubwaniriza. Alinya nze nage walubu saba kunzirukira ko musajja yanzirukako nti yatazaala mu balema nina abaana bange bana yandeka mbeera wa maama wange kati gyenadda gyembeera siina buyambi nina akaana kasoma kali mu P4 naye siina akala newe balwala mbeera awo nabo nenoonya nempakasa olumu era tebansasula na ssente kale mbeerawo nendabirira abaana bange nembaliisa musajja yanzirukako.